Alright, balamusizaako banyabo ne bassebo. Mwenna buli mujja osinzira okukola akatambi kano gye kanakusanga okwetola ensi na constituent muli bulungi. Wattu mujje balako gye mutuusaako engalo. Mmanyi nti obudde bwa bunnyogovu mu nsi zonna ezisinga obungi eza Bulaaya mu America, Canada. Naffe ono budde bunnyogovu. Yambasuubiza nti ku ssaawa mukaaga zennyini nja kuba ntumbudde era nze nzuuyo. Era njagala tuyite mu bwangu. Tugenda kukola akatambi kano essaawa zigenda kubeera essaawa. Igenda kukola essaawa mu n'ekitundu. Ben tulyoke tutakatambi kano tugende ku mirimu emirala. Naye ng'ekintese ekipayopayo njagala kubabuusa na kubategeeza nti essaawa struggle etandika butandisi. Ennaku z'omwe ziri 12 ezakkoka ku mwezi ogwokubiri mwaka 2026 kanswenti muli bulungi mwena bannayuganda. Abali mu America mmanyi kati muwujjaddemu, abali mu Canada namwe muwujjaddemu, abali mu Bungereza mwaza okuse, abali mu Europe mwaza okuse, Middle East mwaza okusedda, mu Asia namwe mwaza okusedda, saako ne continent endala. Nsooka babuuza ku mulebe sibana bokwetola ensi na balamusiza ku banyone baso mwenna abalangira n'abajja basaba ne bannaba kaswenti muli bulungi mujje balako gye mutuusaako engalo. Olunaku lwakuna ennaku z'omwezi ziri 12 ezakkoka ku mwezi ogwokubiri omwaka 2026. Nabagamba struggle etandika butandisi. Bw'oba ogamba nti waggwamu amaanyi simanyi wakola ki, struggle etandika butandisi. Abasajja balwanidde struggle revolution emyaka miyitirivu kati gwe bw'ogamba nti amaanyi gakuweddemu ng'ate omusajja ayidde oba omala biseera. N'olw'ensonga eyo nsaba okusaba ontambuliza akatambi kano katuuke ku buli muntu yenna gwomanyi gwe kalina otutuukako Munnayuganda. Ekiri mu Uganda kyetokota si kisaanikira, abantu bali mu kubonaabona. N'ono ku social media platforms ku TV kulira bakulaga nti ekintu kiri nnomo naye ng'ate abantu bali mu kubonaabona. Abatalina maloboozi bangi e Uganda abasirisa batasobola kweyogerera nga basirise. N'olw'ensonga eyo njala kutegeeza yesawa tusituke. Tugenda tandikira tugenda kulandaga nnyo ng'eyajja okusaba eryato nadda mu London kambe ate bamala okulitwala ate kati nadda enkimi eryato ng'ate eryato bakoze ki baaligabye dda. Ekindese kipayopayo akwe kubategeeza nti omulimu gwe mukoze ne gwe mukyakola kukyatambula. 1. Njagala okubategeeza nti essaawa zino ssetteeserezo wa Ssemazinga wa Bulaaya gwe bayita European Parliament olunaku lwajjo baateeseza ku nsonga eyoyo obubbi bw'obululu obubadde mu Uganda, okutulugunya abantu, okulumba bakaga president n'okukola buli kimu ekikyamu ekyakola mu Uganda. Era bo ne bagamba nti okulondebwa kwa Museveni tebakumanyi. Legitimacy ya Museveni tebagimanyi. Era ne bakondeminga ebikolwa ebyo. Wabula olunaku lw'olwaleero ku ssaawa zigenda kubeera 8 ez'e Uganda. Parliament eddamu okutuula, okuddamu okudisikasinga ebigenda okuteesebwako okukolebwa, okuteekebwa mu nkola, bibagenda okukola government ya Museveni ne Museveni kennyini. Okuteesa n'okuba akalulu kugenda kubeera ku ssaawa 8 zennyini mu ssaawa 8 ez'e Uganda. Eri ebulaya zigenda kubeera sanduza nga 6 n'ekitundu. Kati ngenda bba ssaawa 8 Bannayuganda. Tugenda kukola ekintu kimu bwe kiti. Ffenna tukimanyi twalonda President wa Robert Kyagulanyi Ssentamu ebitundu 7 ku buli 100. Kitegeeza bwe bukadde nga 7+ obwalonda so si Museveni. Omulimu gw'omukoze gwe gwabatuma ne tubagamba bakomolere abali mu diaspora nammwe muwandiike omulimu gutuuse. Ogw'okuwandiika amabaluwa, okuba amasimu, okusinkana ba Parliament, okusinkana ba Senator, okusinkana ba Governor mwe bali nnyo balire ddala. Naye kikyabulamu. Era njala tutwala mukisa guno okwebaza abantu mwenna bali mu Europe abakola omulimu guno. Okusingira njala kwebaza Comrade Dr. Nico wonna waali we bali nnyo balire ddala. Musajja mudaaki n'ensonga za Uganda zivaako we bali nnyo balire ddala. So Dr. Nico, whenever you are, I would like to appreciate the great work towards liberating our country. Thank you very much, plus your team. Thank you for the great work. And I'm calling upon the leadership of National Platform in Europe. Please wake up and join Dr. Nico. Just put your difference apart and join the struggle because Dr. Nico has played his part. He's a non-Ugandan, he's a Dutchman, but he had tried his level best to push the liberation towards moving Museveni from power. But unfortunately, you, the indigenous Ugandans, you are just sleeping, loitering around without helping that gentleman. So I call upon the leadership of National Platform chapter in Europe. Please wake up and join Dr. Nico and other Ugandans to push whatever is needed to remove Museveni. You understand? So Dr. Nico and your team, thank you very much for the great work you are doing towards the liberation of our country. Thank you very much, comrade. Kati njala kusaba abakulembeze ba National Platform n'abali mu diaspora naddala bali mu Europe ngenda basaba musooke muteeke enjawukanaza mu wakati. Mugende mu joining team ya Dr. Nico ya Bannayuganda Dr. Nico mu pushinga ekintu kino.
omusajja atambuza ensonga ne aba mukyaganya okuvaayo kyo si kyekikulu njagala mukikole kati tugenda kola tutya tugenda kola bwe tuti twalonda Robert Kyagulanyi Ssentamu miliyoni ezisukka 7 kati miliyoni ezisukka 7 ekitonde nnyo ku miliyoni ezo 7 kuliko abantu abalina smartphone nga bawera miliyoni 5 nchiddamu twalonda President Robert Kyagulanyi Ssentamu miliyoni 7 plus ne kuliko abalina smartphone abawere miliyoni 5 buli aine simu smartphone oteekeddwa okuba nga olina omukutu gwa Twitter oteekeddwa okuba nga olina omukutu gwa TikTok oteekeddwa okuba nga olina omukutu gwa Facebook oteekeddwa okuba nga olina omukutu gwa YouTube katugenda kikola tutya tugenda kikola bwe tuti nga sinabalagira bakikola ngenda soka ko baza mwenna abaddeko olunaku lwajjo ba comrade abasobodde okusindika message ne musindika message ngaze mwasindika ku International Criminal Court mubali nyo balire ddala bwe bagezezaako ku blockinga ku live broadcasting ne discussion yabadde mu parliament ya Europe mudde mu gula accounts endala mudde mu sindike message katugenda kikola tutya muganda wange ena joli ngenda kusaba ku ssaawa eziwera 8 zennyini ez'olwaleero Parliament ya Samazinga abula regendo okulonda ebigondo okukolebwa ku Museveni. Parliament ya Europe regendo okulonda ebigendo okukolebwa ku Museveni. Eregenda tula bali mu kweteekateeka okulonda bibagenda okukolebwa Museveni. Kubanga jjo babiteesizaako kati balina okuba akalulu balonde kye kigenda maaso. Ne bagenda kikola nga mutaddemu amaanyi. Nga sinagenda bawa solution njala kubaza ba comrade mwe nabali mu Europe n'abali mu nsi eziranye Europe. Abadde bakola underground abawandiisa mabaluwa afande Magemeso I salute you nena komuliro mta afande Magemeso yakola underground tayagala mumanya wale afande Magemeso I salute you Dr. Nico the no leadership in Europe I salute you and others nabali ebungereza abali mu America abali Canada mubali nyo balireda kati njala bategeeza bino byonna bituuseewo olw'okuba nti mukoze omulimu gw'amaanyi nnyo okuwandika amabaluwa okuba amasimu okukola buli kimu mwe bali nyo balireddala kati kye kigenda okukolebwa ekigenda okukolebwa kyekino buli omu ogenda kukwata essimu yo ogende ku mukutu gwa European Parliament ogwa Twitter otuulaawo message after message message after message message after message ogwa Twitter tumanyi nti NRM inako abayaye baayo abali mu State House abali ku Okero House abali ekyambogo abali ludda abo na gye bali nembasaba tusookere ku Twitter ku mukutu gwa European Parliament gwa Twitter tusooke tugubooming message ku message message ku message ne results zilize muina zonna muziteekeyo eziri mu ka video muziteekeyo bwe tuva ku gwa Twitter awo nga tuli live tujja kuba tuli live ku saa 8 zennyini then mugende ku mukutu gwa European Parliament gwa TikTok kwegulina ku machamba labye ko mukedde mugende ku TikTok message ku message message ku message message ku message ngale ka video kali akalagaliza ati mukateekayo mbasosekedde ku Twitter mugende mu kikole kati mbagaye mugende ku TikTok mukutu gwa European Parliament gwa TikTok nakati kwebali message ku message message ku message message ku message singa abasajja bano balaba abantu nga basukka mu miliyoni 5 across the globe nga basindika message yemu ngera kama 70 bamukoyi miliyoni 5 ez'abantu nyingi nnyo n'omuzungu kigenda muyitirirako katusokedde ku Twitter tujimaze ne tugenda ku TikTok nakati ko bali live European Parliament kweri mugende ku TikTok nga kyemukola message muziteekayo eziraga mu 70 yawangula obujuzi mbuteeka bwe mulaba mu ekyo n'ekiyenje nga kya NRM mu kiblocking in fact simu ba admin wabula reporting a messages aba NRM zonna muzireporting za NRM zonna buli gomula nga tali ku kozi ya mu reporting mu message kasita mu reporting kasita batukumba reporting a message yemu eyo message wagenda mujjako tugenda mu cyber warfare kati mwakasitamula mu messages amangate omwa NRM abantu 10 mumusoka ne muyimirize mundu ne musoka mu reporting a message yoyo muyayo wa NRM abantu 10 eyo message TikTok bajigyeko bwembera ku Twitter ne wabera bisajja be NRM bisuyuwala abantu 10 mumalo ku reporting a message ya Twitter eyo yoyo muyayo wa NRM baba jigyeko kitegeza twatagisiga zo mukutu guno nga ffe tuli mu kutambula mazoba wa ya Twitter mbawadde ya TikTok kati tugende ku Facebook wenyi wekitawo mugende ku European Parliament Facebook page bayinza okutabirayo live bayinza okubeerayo live naye still kyekimu kikole kyekimu
muteekeko message ebifaananyi evidence buli kimu kyonna ne video wona muteekeko wache twagala ku YouTube nabo bagenda kubeerako live era mugende mu storming YouTube channel za European Parliament muteekeko message live messages zino zikola ekintu ky'amaanyi kubanga baadimini feedback ajibafuna okuva mu message muno bagisindikira administrators ne bamba parliament abali mu chamber okubategeeza nti ekiri eno kitokota kino kigenda bawo momentum nokola kino kwagala okola ki okulaga mu 7 nti abantu bamukoye lwaki muganda ngenda joli totta kibenga tonna kikene nyandusu totta kibenga tonna kikene nyandusu lwaki totta kibenga tonna kikene nyandusu 1 badikiteta bonna mu Africa ekibajjako tekibera kinene nnyo ate badikiteta bonna balina enkola yemu naye okulwanyisa dikiteta ng'amaze emyaka 4 mu nsi ng'alina ssente empya n'enkadde alina ba lobbyist alina ba agent alina abatemu tekiba kyangu ne bwe kigezezzaako kati bw'oba oyagala kulwanyisa mu 7 tactically sooka omuggyeko abazungu bonna abadde bamufandinga abadde bakyamukkiririzaamu abadde bamulya mu ngalo sooka bamuggyeko lwaki nti bwe mugenda mu open battle nga ye gye yakozesa mu 8 teri muzungu yenna agenda kuyimiriza muntu agenda kwenganga mu 7 na muntu lwaki olw'ensonga bo babategedde European Parliament kyekola Bungereza kyegenda okukola America kyegenda okukola mwekati ne musito olutalonga lwa mundu baba beyungako bweyunzi dani okuba kubanga jjukira ebiseera bimu bwe mugamba nti musirise nga muzungu temutegeezezza bubi bwa muntu oyo muga mugenda kukwata emundu bokolonako mu ngeri yonna abazungu tebagenda kuba joininga naye ate dikiteta asobola okutta abantu bangi nnyo kati mu process abazungu bano bagamba nti wabaddewo war crimes mu scafe zabaddewo abalwanyisa gavumenti ne gavumenti waddewo war crimes era war crimes ezo batera nnyo ziteeka ku bantu abalwanyisa gavumenti eyo beeri mu buyinza oba mukitegedde olw'ensonga nti bannansi bate bakikoze kimala kulabisa gavumenti eyo n'ensi yonna okugivaamu kati olwayo mulina chance mukikoze almost kiri mu 60% twetaaga kibeera 100% kitya kasita omu European ava mu 7 omungereza n'ava mu 7 omumerika n'ava mu 7 abasigadde kijja kuba kunaazaako bunaaza kati already process eri mu kutambula ya European Parliament America already yategedde dda na buli kimu bakitegedde dda kati ngenda kusaba comrade nzize wano bategeeza nti saawa wano zirimu ekiŋŋambiza nti zisa 6 nga mu Europe bagenda kutandika okulonda saawa 8 eze Europe mu Europe bagenda kulonda saawa 6 n'ekitundu ze saawa 8 eze Uganda oba nfunye bulungi nnyo eri mu parliament yalo bagenda tandika okudiscussinga n'okulonda ku saawa 6 mu Uganda zigenda kubeera saawa 8 nze ensonga lwaki nabagambye nzije kusaameka ku saawa 6 era zinzize mbategeeze mugende ku mikutu gyonna oba oli mu Middle East oba oli mu Asia oba oli mu Africa oba oli mu Europe oba oli mu Bungereza oba oli Canada oba oli mu America nkusaba zuukuka teweebaka yessaawa zuukuka totta kibenga tonna kikenenya ndusu yessaawa yokenenya ekibe ogenda okugamba tugenda mu liberation struggle oba armed struggle ng'omuzungu takyasobola kuttira mu 7 ku liiso kyekiriwo essaawa zino mbagambye ku X kwebali mu storming X ku TikTok live kati kweri eya European Parliament kweri kitokota mugende ku Facebook ya European Parliament kitokota buli wamu obujulizi mbulina buli kimu kirina mugende eyo mbeegayiridde luno twagala kusooka kukuula mu 7 ku bazungu tumba mujjeko tugende omwenganga buli kimu nga takyalina kyasobola gamba nsi nga ne buli muntu aga nti mugende bisigadde tujja kujja tubasapootinge eyo ngenda kuddayo oba kansooka engendereyo ddala mu tugende ku nsonga endala zino ku video ezibaddeyo olunaku lwajjo
what happened on January 15th in Uganda, the so-called elections, were not an election. Thank you. They were a military operation, and the facts confirm it. Soldiers, acting on direct government orders, raided the home of opposition leader Bobby Wine, assaulted his family and forced the family into exile. Opposition supporters were arrested, disappeared or were killed, including Mesa Kokelo, who was fatally shot while attending a peaceful rally. We are deeply alarmed by reports that the regime has publicly threatened to kill opposition leader Bobby Wine. All these are not isolated incidents, they are acts of terror which are meant to silence an entire opposition. We call for the immediate and unconditional release of all political prisoners and end to military trial of civilians, full accountability for the crimes committed and a real electoral reform. Today we as European Parliament say clearly, we stand with Bobby Wine, Uganda's opposition and civil society and all those who risk everything to demand freedom. Thank you. Ezo zimu ku video ezabaddeyo ngenda sooka zibale ntugende ku kintu ekirala kyenjagala musooke mutegeere omulimu gwe tubagamba okugenda okukola. Uganda's president, who has been in power for more than 40 years, has placed the only credible opposition candidate under house arrest. 40 years in power, and challengers are put under house arrest. This is not democracy, it is criminal. Now listen to what the EU's official policy is at the same time regarding its support for Uganda. The EU cooperates with Uganda to promote the country's green transition, support sustainable and inclusive job creation and investment growth, and strengthen democratic governance that advances social inclusion and human rights. It seems the support policy has not been very successful. The EU must now decide whether we want to continue financing these regimes that laugh at our declarations with gold teeth flashing, or is it time to adopt a new mantra for development aid as well? Here we draw the line. Thank you. Thank you. Thank you very much, dear colleague. Yera soka bawano tugende ku phase endala ey'okubiri. Tugende ku phase endala ey'okubiri. Kano kawanvu mukko naye njagala mukawo obudde. Kawanvu mukko. Njagala mukawo obudde olw'ensonga twagala tugguse ekintu kino olwaleero. Commissioner, I have received 2 motions for resolution to wind up this joint debate. The debate is closed and the vote will be held tomorrow. The next item on the agenda is debates on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law. Next debate on the agenda is post-election situation in Uganda and threats against opposition leader Bobby Wine. My first speaker is uno de los autores, el señor... Muchas gracias, President. Thank you very much, President. In Uganda, the full subversion of democratic standards, abuse, severe restrictions on civic space, widespread intimidation of opposition figures, fraud, violence, and a nationwide internet blackout. How is it possible that the main opposition candidate, Mr. Bobby Wine, could have been seized by the military in his house and his family and his wife assaulted by government forces? All of this to guarantee a seventh term in office of Yoweri Museveni. It is just unacceptable, and Europe cannot accept this. I must thank all the political groups that we have convened and made a consensus about this. This is, of course, not just about Uganda. It's about supporting the hundreds of millions of Africans who seek freedom, who seek the right for their voices to be heard, who seek their fight for progress and dignity, but are not allowed to do so through violence and oppression. For decades, this European Union has been engaging with our African partners to try to support free and fair elections.
I have myself participated in electoral observations on the continent, and I'm very much aware of the challenges. But we need to do more. We have the means to do more, because today it is Bobi Wine in Uganda. Last year it was Tundu Lissu in Tanzania. And next year it might be Alberto Costa Jr. in Angola. Opposition leaders are being persecuted, elections are being stolen, and we cannot allow, as Europeans, continually to close our eyes, and especially our governments who are making economical dealings with the government of Uganda. Commissioner, the Council has to hear high voice and the opinion of this Parliament about these very tragic circumstances that are happening in Uganda. Thank you very much. Señor López Istúriz, my second speaker is another author, Mr. Hayde. Thank you, Chair. Dear Commissioner, ahead of the elections, Bobi Wine was cheered by tens of thousands of Ugandan voters wherever he appeared in the country. Now, after the elections, he is under siege, and tens of thousands of citizens took the streets, this time in protest. The post-election situation in Uganda shows a systematic assault on fundamental rights. President Museveni's seventh term followed elections that failed to meet democratic standards, preceded and followed by mass arrests, violence, attacks on journalists, the shutdown of civil society, an internet blackout, and killings of unarmed civilians. The harassment of Bobi Wine, his family and members of the National Unity Platform is unacceptable. The European Union must act consistently to end immediately all violence, threats and the arbitrary detention of opposition politicians and their supporters. We must review our cooperation with Uganda and firmly support civil society, journalists, human rights and LGBTIQ+ defenders, as well as the democratic opposition. Mr. Hayde. Mr. Ogden is as well an author. Thank you, President, Commissioner, colleagues. What happened on January 15th in Uganda, the so-called elections, were not an election. Yes. They were a military operation. And the facts confirm it. Soldiers, acting on direct government orders, raided the home of opposition leader Bobi Wine, assaulted his family and forced the family into exile. Opposition supporters were arrested, disappeared or were killed, including Mesa Kokelo, who was fatally shot while attending a peaceful rally. We are deeply alarmed by reports that the regime has publicly threatened to kill opposition leader Bobi Wine. All these are not isolated incidents. They are acts of terror which are meant to silence an entire opposition. We call for the immediate and unconditional release of all political prisoners, and end to military trial of civilians, full accountability for the crimes committed and a real electoral reform. Today we as European Parliament say clearly, we stand with Bobi Wine, Uganda's opposition and civil society, and all those who risk everything to demand freedom. Thank you. Thank you very much, dear colleague. Mr. Froelich is an author as well. Thank you, President. Idi Amin, former dictator of Uganda, said that he can't guarantee free speech. Critics of the of what's been happening in Uganda really can show that Uganda is an example of post-colonial area. The opposition is suppressed, and in between 2020 and 2024, millions of euros were spent to ensure governance in Uganda. This has led to reactions, and in the end, this is just wasted money. We should focus development policy on economic growth and infrastructure, not just on exports. That will give us access to resources. It's a win-win situation. That's the best way of dealing with it. Thank you. We jump into the second part on behalf of the EPP group, Mr. Schenk.
President, colleagues. Well, to talk about Uganda is uncomfortable, but to turn a blind eye is irresponsible. What we say or what we don't say is important. Uganda is in a situation which we cannot possibly ignore. We're talking about citizens who suffer from violence, media that are not allowed to do their work, opposition with a very narrow and ever narrowing political area. So the elections that have been characterized by imprisonment. All right. Kati akatambyako tukatadde ku mutimbagano gwa National Platform je kali ka full version ka video kana ka parliament ya Europe badde tudinge discussinga ne specifically nze kindese kubategeeza nti bagenda kulonda ebigendo okukolebwa ku Museveni ne government ye ku saa 8 eze Uganda. Bamaze okudiscussinga kati bagenda funa resolution ku saa 8 eze Uganda ne kutegeeza genda ku mukutu gwa European Parliament gwa Twitter otulaawo. Genda ku TikTok sazi no European Parliament live otulaawo. Genda ku Facebook wa live otu ne ku YouTube ko bali oli live muteke ngache mwakola ku International Criminal Court nga bawozesa koni. Ne muleeta obujulizo olumma Museveni nti ye mutemu mwawulira musango na mukutambula bakimanya nti bannayuganda bamanyi twalonda president milioni 7 n'ekitundu plus milioni 7 kuliko milioni 5 zinesimu n'oba oli mu office typing a message ng'ogenze ku live ku parliament ya Europe bannanga akasajja kayidde so kirije muli mwokwetulako naye nga babazungu tumaze obateeka balina okubeera kati European Parliament kivuddeko kati njera tegeeza bannayuganda mwenna bali Bungereza bakulembeze ba National Platform n'aba People Power please bakomrede mu Europe bakikoze abambongereza mu musigadde nenga nabo mulimbade mu kutambuza naye ebongereza wali ekizibu kya Mandu Bayi monje ebongereza ate Museveni akola ne ba Mandu Bayi yabawe ettaka lya bwerere ambali mu Uganda bakola business kati ba Mandu Bayi abo babloka bomongereza ile bakolagane Museveni kati ngenda basaba mu itumbi parliament ya Bungereza muwandikire buli MP w'ekitundu kyoli twetaaga okubanga ne parliament ya Bungereza etegedde bikolobero bya Museveni ntibiyitiridde dentro yoka tugende mu maaso kasi tatumujjako mu European netumujjako mu Bungereza netumujjako mu America netumujjako mu Canada kiba kitegeeza enne action against Museveni oba ene armed struggle ya Museveni tesobola mubeeza wadde okumalinda ku bbiri abavuddewo lwaki tukendeeza obstacles oba ebizibu byetwandisanze nga tulwanyisa Museveni nga bazungu tebategedde lwaki tulwana nkiddamu Museveni yagenda okulwanyisa Obote n'Amini nga Amini n'Obote bamaze obbajjako amaanyi g'omuzungu era kyovula Museveni tebamuvuna na misango gyawo crime nga alwanyisa Obote n'Amini ate bagivunaana Obote kubanga Museveni yali amaze okuddugaza erinnya lya Amini yamaze okuddugaza erinnya ly'Obote agenda mu nsiko twali musango bamuvunaana naffe kyekintu kyekimu kyeyakola kyetugenda okukola essaawa zo tusooke tumuggyeko omuzungu tumutere ebbali kyonna kyetugenda okukola ekigenda okuddako kitegeeza nti omuzungu agenda natusapootinga n'okusingawo nabaga nti omuzungu yabeera wali kiwunya tabeera wantu kiwaki watawunya munnayuganda ali Uganda babatega ebivulu n'abatega ababbi abafere ne diversion naye nga mukimanyi bulungi nnyo nti Museveni byaliko asiba bikutuka awo tuvuddewo saagala kulwawo nnyo ntegezeddwako nti omukulu nanyini X era nanyini Tesla Elon Musk mbwagenda kujja mu Uganda. Elon Musk mukozi wa nsimbi ye nanyini Twitter ye nanyini Tesla n'emikutu emirala nga bulijjo ffe tugema abantu bangi bamulemesezza okujja Uganda ngenda kusaba na Uganda bali mu America mwenna abaagala enkyukakyuka n'abatajagala kino kikkakatako mugende ku mikutu gya Twitter eya Musk yennyini mutegeezi nti eyakola blood move okujja okukola business ne Museveni kubanga aba agenda kulya ssente ez'omusaayi ez'abantu abonaabona mugende ku mikutu gikakubegwa Tesla muteekeyo information mugende ku mikutu gya X muteekeyo information kubanga bana basajja botabaterayo information tebamanya ye Museveni ana ssente ez'okudisplayinga oba ez'okuwa abantu nga ayagala legitimacy ngenda basaba mugende ku mukutu gwa X ogwa Elon Musk ng'omuntu mumuterayo information mugambe tukwelekaminga mu Uganda kubanga tuli mu kufa Museveni ali mu kutuuta ali mu kutta abantu
mugende ku kampuni ya Tesla mubiteekeyo abali mu America mumanyi kampuni ya Tesla weri manyi kampuni ya X weri esazi no wali bane mwawandise dama baluwa ngira mwagenze dano okwekalakasa ku kampuni ze tasobola kulinnya Uganda kino kibadde Uganda bali mu America ne mukera ko machene ne babantu 10 ne mugenda ku kampuni ya Tesla weri ne mwekalakasa nga mugamba Elon Musk botajja Uganda it's enough mugenda ku office za X wezili ne mba abantu 10 nga mukutte pande peacefully ne mugenda ku Tesla peacefully ne company ze ne mugenda muzikalakasi zako tagenda kujja Uganda ne kasita muleka olwensonga nga Museveni alina sente asobola okukwata omukadde w'$10 wa dola n'abwagundi n'abwa X n'abwa Elon Musk n'ajja mu Uganda kubanga Museveni kyayagala ayagala Elon Musk amuyambeko ne timu ye ebeera ku X batandika okukola propaganda against national platform batandika promoting NRM ne Museveni nga bamuteekawo mu elected president wa Uganda ekyo mukimanyi bulungi nnyo kati kyekireta Museveni kyavudde atuma ba agent be bajje bagamba Elon Musk ajje mu Uganda mbwamuwe n'ettaka okuzimbawo servers ze ezigenda okubanga zikola mu Africa wonna nkiddamu okusinzira ku byenfunyeko nti agala mu ettaka lya bwerere azimbewo servers ze nga zigenda okubanga zikola mu Africa wonna nekino tokimanyi bulungi nnyo the moment kasita mugenda ku office za Elon Musk eza Tesla nga kampuni ya motoka ne mugenda ku office za X muje muyita Twitter nembera abantu 10 ne mwekalakasa abasigadde ne musindika emails abasigadde ne mugenda ku mikutu je ne mutandika okusindika ko buli kimu oyo mwami tagenda kujja nessimu ze muzimanyi bulungi nnyo okuba customer care nembagambe bigambo ebyo Elon Musk tagenda kujja kwa Museveni kyagala okukola kati ndoza yagala bagala bamuwe deal nga buli muntu yenna ayogera ku nsonga z'okucunya n'okuwa abantu mu Uganda nga bamublockinga nga bwakyagala kati ngenda basa bana Uganda mwenna mugende ku mikutu gya Elon Musk gyonna wegiri abali mu America mmanyite saazi no mugenda kuzuukuka eno video mujja gisangayo ngenda basa bamugende ku mikutu gyonna abekalakasa mugende mwekalakasize ku office ze ezo za Starlink nazo gye ziri yatuma Starlink mu Uganda kati atayagala gireta under Museveni's regime nga ate kina kyajagaze sawa zino twali tugyetaaga luli kati ngenda basa mwenda ba comrade abali eyo mugende ng'obudde bukyali mulumbe mikutu gya Tesla Starlink X buli omu mugende mukola ebintu ebyo kubanga Museveni yagala kwata ettaka lyaffe aliwe Musk azimbeko server ateko kampuni ye ey'ebyempuliziganya kubanga ye kyayagala abenga legitimized kuba manyi Musk yakolaga ne President Trump abenga asobola convincing abazungu abo abenga wali so ngenda basa mukola ekintu ekyo mu bwangu obudde bukyali ezo issues B esooka mugitegedde saagala girwako nnyo ezo zibadde international twagala kuddayo ku local ezibadde international kanjala tuddeyo ku local political issues ezibadde international tuzimaliriza manyi nti mufunye information entuufu awo tuvuddewo kati buno bubaka bwakulabula bannayuganda bali mu Europe bannayuganda bali mu America ne bannayuganda abatambula ennyo abantu bangi nnyo abakolagana ne Museveni batamanyi era mufa nnyo oba mufirwa nnyo abantu nga temanyi bantu babasse waliwo omwami ono Museveni gwe yalonze nga ambasada wa Uganda mu Vatican oba Rome omwami ono abadde yeetabanga nnyo obanga ajja nnyo obanga abuuliriza nnyo ku bikwata ku chapter za National Platform mu diaspora omuli Europe, Bungereza, America ne Canada era olumu ndowooza olumu yali agaddeko n'okusinkana president wali amusinkanyeeko naye nga tamanyi bigendererwa bye naye Museveni yamulonze ennaku 2 mabega nti afuuka ambasada we mu ggwanga erya Italy nti yagenda omukiikirira nga ambasada we omwami oyo kati go wenna ng'obadde omanyi omwami ono amanya ngenda gabawa kitegeeza olina okugenda empola olina okugenda ki olina okugenda mpola kuba kati is automatically an state agent tena kyagenda kunyumiza mu busimanyi alwanirira ggwanga is automatically an state agent kamba somere message nga bwe yazze mulyoke mugitegeere omwami oyo
amanya ge ye bamoita Dr. Anthony Sembatya Kimbowa nti ono Ugandan born in Germany, the first president ambassador to Vatican. Amanya ge ye Dr. Anthony Sembatya Kimbowa, a Ugandan German born as the first resident ambassador to Vatican. Museveni yamulonze nga ambassador we. Kati gwa badde adiringa naye ng'omukubira amasimu sime biki kati kimanye nti okoza kamanye nga akoza n'owebbwa omwami oyo state agent kati yafuusa ambassador wa Museveni mu ggwanga lya Italy mu kibuga Roma. Kati abadde badiringa naye mu abenkyukakyuka mu kitegereri mudiringa n'omuntu omukyamu kati kubanga eno security mulina ogitegera temulina okwebereramu. Amanya ge nga badiremu ye Dr. Anthony Sembatya Kimbowa kati ya ambassador wa Museveni mu Vaticani mu kibuga Roma. Yoyo wano omayiru limbadde mbawadde angemu yoyo mutegedde bulungi kati wonna womusanga amanya nti odiringa na muntu wani wa Museveni direct. Twagala kendeza ku nfa yammwe abatategera Museveni bwo operating, twagala kendeza ku nfa yammwe berenga mumanyi bulungi nnyo ensonga ezo. Kati wano wenjagala okukola ki okubategeeza mwenna bannayuganda gye muli si buli alina erinnya egganda nti muganda ate sisobola kujja bantu ku Buganda wabula ebikolwa bye bikweyimirira okusigaza erinnya eryo. Si buli alina erinnya egganda nti ki nti Ganda naye sina buyinza bujja muntu kumujja mu Buganda bwalimu bwe yeteekamu wabula ebikolwa byakola bibimufuula Omuganda oba okubanga alinnyirira erinnya eryo nga yeerimbisemu nti Muganda. Mbagambye amanya ge ye Dr. Anthony Sembatya Kimbowa ate amanya ayina abiri which is okay mbunzaalo ya mu Germany naye ng'ono abadde yeekulubeesa n'abantu b'enkyukakyuka kyesimanyi abadde genuine ng'ayagala kujjako ate Mukama we yamuwadde omuli Museveni oba abadde abegaffe ng'atwalira Museveni information. Ekyo kibuuzo naawe kyebuuze. Bwe batuukira okulonda omuntu nti kati afuusa ambasada wa Museveni naye ng'abadde yeekulubeesezza ku nkyukakyuka, ekibuuzo kiri nti abadde alwana kujjako Mukama we yamuwadde omulimu oba abadde abegera Mukama we mu nkyukakyuka? Sooka kiwandiikaawo. Nkikubuuza ono abadde yeekulukuusa nnyo ku bantu b'enkyukakyuka mu Europe ne kati Museveni yamuwadde omulimu ya ambasada. Mbuuza abadde alwana kujjako Mukama we yamuwadde omulimu oba abadde abegera Mukama we Museveni ng'abega mu national platform nga Zewani ewa Museveni kuba kati bamuwadde omulimu automatically agent wa Museveni? Ekibuuzo kyebuuze ng'okyeddamu. Nze ku lwange nganze abadde agent nga tetumumanyi kati agent tumutegedde kitegeeza abadde spy kubanga bw'obanga abadde yeekulukuusa ku nkyukakyuka lwaki yakkiriza omulimu gwa Museveni n'asinkana Museveni kitegeeza nti abadde abega. Abadde ki? Abadde embega. Ekyo nakyo mukitegedde. Oyo ne tumuvuddeko tetwagala kulwawaawo. Kati kambawo na mawulire oluvannyuma lwakawedde ba agent ba Museveni bangi abali mu opposition wattu embeera ebafuukidde ekyambika okusinziira ku information gye mbatedde ku mitimbagano neyavudde munda mu sources. Kigambibwa mbu omuteeketeeke era omu ku bakulembeze ba Omutisa Edduge omukulu Abedi Bwanika kigambibwa nti ebirowoozo byamuyitiriddeko ne bimuyitako n'ayiika amadinisa era we twogerera mbu Abedi Bwanika baamututte dda ali butabika bali bukanika windows balaba basobola okudda engulu nga kino kyavudde okuba nti yawangula mu kalulu ate nga ayogera ebigambo bingi nnyo nga byolekeza enkyukakyuka era ne yeewaana nga ne ssente yateekamu mpitirivu omwali okuwa abalonze mwanyi essente enkalu n'ebintu ebirala nga byono byayo ng'oyagala akalulu. Wabula okusinziira ku family sources ne bannamoli abeesigika baga nti Dr. Abedi Bwanika yatwaliddwa dda mu galaji ebutabika gye bajjanjabira emitwe basobole omukebera oba windows zizeetaaga update oba zeetaaga kuyira ddala. Message esoma bwete
According to some family members, Honorable Abedi Bwanika has been admitted to Mutabika Hospital. The sources disclosed that after elections, Dr. Abedi Bwanika has been facing immense depression and depression. Bwebati bwogedde ndowooza olabira ddala bulungi oluvannyuma lw'akalulu Bwanika yayiika amadinisa. Kati oddamu okwebuuza lwaki Yusufu Nsibambi yatemye emiti gy'amasannyalaze. Oddamu okwebuuza lwaki Yusufu Nsibambi transformer yazitutte, amatala yagaggyeko, ne kabuyonjo ez'olukale yali yateekera abantu mu constituency yazigadde. Eyeeyita omugagga akalulu ne kamuluma nnyo n'okusinga abakasoko kitegeeza abasajja bano bali mu depression. Bangambyeko n'abala bangi nnyo tebakyalabika, naye ensi bwetyo olw'ensonga aboteeka feeling ennyo mu kintu ebiseera ebisinga ofuna ekizibu. Kajagadde obategeeza officially Dr. Abedi Bwanika mbu oteekawo mboka disclaimer n'olekayo window to mbu yayiisa amadinisa afulumiza information ku mutimbagano bw'amaze ogifulumya family member bamukube mugamba ajjayo post gy'okoze naye fulode tubeera ku mitimbagano nga tulinze agenzo gidiriitingayo ng'olule twamaze ogifuna ng'esoma ng'embagambye nti dokita yayiise amadinisa. Kati katugendeko ku omukulu Abedi Yusufu Nsibambi beyava nakola propaganda ku Dr. Zena Zedriga Vice President waliwo comrade waffe yazze nakola video nakola clarification nti kyandibanga noono Yusufu Nsibambi naye ali mu depression okuwayiriza enkyukakyuka. Njagala muwe information mujule bulungi nga mujjukira nti Yusufu Nsibambi yazze ku TV nakola propaganda nti n'abanupu babadde mu State House nga nateekako ne Vice President naye nga ate Vice President waffe teyabaddeyo oba teyaliyo. Vice President waffe mukyala Dr. Rina Zedriga yasinkana abannaddiini ne badiscussinga way forward naye so teyasinkana Museveni. Kati omukyala ono agenda kuwa information entuufu mwagirabyeko ne temwategedde wagiyakomekkereza yono wano kaabanyonyole bulungi nnyo. Eno video egenda kubeera mpanvu era egenda kubeera ku part 2. Njagala kwogera ku Honorable Nsibambi byazayogera mumulabye ku TVs nga ali mu kuwayiriza NUP, ali mu kuwayiriza Dr. Zedriga biki ba meeting bino bagenza mu State House na biki. Kati nze naliyo nina information era njagala mbatangaze. Eno video mwino gisharinga kubanga bannayuganda beetaaga bamanye bana abasajja balimba nnyo. Kakati ekisooka meeting yayitibwa Interreligious Council. Ate ye kyatamanyi, by the way, I am shocked agenda ku national media alimu ku exposing atamanyi ti meeting zali bbiri yajja mu meeting emu. Ati kamba wuli Interreligious Council ngeyitaba opposition political parties. Nga baagala twogere kubiri mbululu what is happening. Juke wali a lot of violence bichi tugenda kulonda to mediate nze tutya eno violence ene makubaawo. Nzukira even before we started the meeting Dr. Zedriga yayogera nankubanga nze nalukwago Dr. Zedriga ne Sasi Marvin twagenda ku representing a NUP. Dr. Zedriga natubuza nemo unaweza anything is going to come out of this meeting kubanga meetings west tuwazete tuzibaddemu emirundi mingi but nothing ever gets resolved. Nena agamba anyway sometimes as in a meeting tuzibeeramu just for record purposes nti tebaatuyita ne tugaana nti babayita ne mugana bagamba bannuku muli hooligans, so let's attend tuweeyo grievances zaffe then tulabe oba anything will come out right. Netugenda mu meeting era nzijukira Honorable Nsibambi yali okupresent nga FDC. In fact yali settled in that meeting, yali up and down nga gama mugongo gumuluma biki bakamukola surgery biki. Nzijukira bulungi nnyo ayinza okuba tanzijukira nti naliyo naye nzijukira bulungi nnyo. Kakati nga people give their submissions era nga batusomera document biki mulimu violence brutality biki nga political parties zonna ziwa submission yaffe era nzijukira a DP teyaliyo. I think DP ne political party ki I think DP ne UPC of which in information najifuna eri omuntu omu nyangamba some political parties baziita nezisaba transport allowance. You can imagine they call them for the dialogue and they ask for transport allowance. So I was not sure kutentezimu tezajja. I don't know how true that is. Nayenze kye bangamba omuntu omu kye yangamba
So netu discussing kati mpamala ku discussing nzijukiranga Honorable Nsibambi ya giving a mid-weather meeting bwenzijukira if I'm not mistaken ela resolutions ezali za meeting netwogera ku bantu bafe bebawamba netwogera ku bantu bebisality bichi naye meeting waliwo complaint rush to discussing bino ebintu byonna nga pate etulituusako bino ebintu byonna teriiwo but Archbishop na Baba Inter-Religious Council bagamba no, this is a meeting for opposition that mwe musobole okwogera ebintu byamwe bonna nga temwinaako muntu akolaki oba abavuna na something of the sort. Era moyo meeting I can tell you waliwo political parties zezagamba they are okay with the status quo kuti balina buzibu ekigenda maaso kyonna it's good for them ngera bagamba how come nti balibe bawanya munyafe tebatubonyamya that means balibe balina obuzibu. It happened in the meeting abantu ne boogera bwe batyo you can imagine what is happening to Ugandans, but for them because it's not happening to the people in their party they were okay with it. So moving forward tagera kwogera details za meeting nnyo. Moving forward, to resolving, and we are going to have another meeting. Ela Inter-Religious Council ne promising tugenda kubeera ne meeting endala. Era mu eyo meeting mugenda kubeera mu security, akulira security, mugenda kubeera mu akulira electoral commission. Nabo bagenda kubeera munafe opposition political parties tukomewo. First meeting ya 7th January. Kati wamulabene ku TV documents zaina za 7th January. Tamanyi nti waliyo meeting endala yaliyo ku Saturday on 10th January. Ochitegera kati ye netu resolving era 10th January netuddayo we had a meeting. It happened from morning to evening. Nzijukira abantu bavanga bako we didn't eat anything that whole day. Were there I think we didn't eat that day. We were there the whole day. Era mu meeting eyo we discussed the same things. Then that this time around Justice Byabakama yaliwo mu yo meeting ne AIGP yaliwo mu yo meeting yena ani omulala nafe opposition political parties twaliwo era netubuuza ebibuuzo byaffe bingi bintu bingi nja details nzazibabulira mugundi mu part 2. Lwaki mbabulira zino details? First of all oyo omwami agambe muno meeting ya resolving nti bagende mu State House alimba. Those were not the resolutions of the meeting. Meeting ya resolving that we had a meeting eyokubiri tugere ne security ne Justice Byabakama era yaliwo twayogera, and that was the end of the meeting. Just twayagala kumanya electoral commission ba planning batya security lwaki bakola bino ebintu byonna era ba planning batya holding elections nga zili free and fair. That's all. Tewali yayogera kugenda mu State House era ebyo abyefujingidde yayagala ku justify nga lwaki yagenze mu State House. Ekyokubiri omwami omukulu ng'oyo abadde Professor Makerere agenda kye ku national media n'atandika okulimba ffe tetulina ku buzibu bayagala kulya ssente zo babalina plans zaabwe ne General Museveni babeere nazo it's okay, but you can't go and start lying about individuals ng'omanyi ne meeting yali broadcast. By the way no meeting teyali hidden, yali ku mawulire era bagiteekako ku mawulire, bannamawulire baaliyo nembuuza bannamawulire ba NTV and these different televisions were there era ebintu babicapturinga. Ekyokubiri nti tiyaliwo na mu meeting ya kubiri, he did not attend naye ayagala kubalowooleza nti no yasinga okumanya. So ekisooka kyexpose nze nti alimba mwami mulimbi ate nze ekinnewunyisa kubanga almost I think Professor Mulamba. Then ekyokubiri ba politicians bemba mwagala kulya bannansi lukwe temwekwasa bantu balala kikole onyo individual gwe nga gwe. Nekyokubiri kyenneebuuza okay ogambye nti resolution anti meeting ya resolving anti mugende mu State House. How come teri muntu yenna yali mu meeting eyabadde mu State House naawe wabaddeyo yeka kyogamba nti no gwe twadelegating anti tugendere mu State House or to discussing the resolutions a meeting and meeting eyokubita walimu? How come Latif Siragala yali mu meeting? What was he doing in State House with you representing us for a meeting he did not attend? Olowooza tuli basirwe? Abantu bamu balowooza tuli basirwe nti bw'otunidde abantu beyagenze nabo mu State House bonna teri yalimu eyo meeting okujjako ye of which attending a meeting na mu bweti katwaki yekwasa nti mu meeting ya resolving ate n'agende mu State House. So part 2 ejja mugirindirire. Alright, ndoza mbitegedde kati wano waliwo abakoze comment mala abantu bawandika comment omuntu agambye nti Abedi Bwanika afuuse mugangatika. Ekyo si ekikulu kye kino. Comrade Nalukwago ogambye Yusuf Nsibambi alimba, imagine is a professor. Tawulira engombo ku social media zigamba professor bijjawa. Goloze engombo bana bayiya njiyi. Engombo gye ziri. Comrade Nalukwago bali nnyo kubanga tuwadde clarification yeno ku bulimba bwa Yusuf Nsibambi kubanga bana abasajja babatuuka eyo omulimu gwabwe gubadde gwa propaganda blackmail against Robert Kyagulanyi Center National Platform.
naye kati olwokuba nti meeting mwazirimu okoze clarification nekyenjagadde okugamba mu katono waliwo engombo eri ku social media ega nti professor obijjawa kati goyita professor yes is a professor Makerere University asomesa amateeka naye waliwo engombo egamba professor byoyogera obijjawa kana andi badde omubuuza professor byoyogera obijjawa kubanga be basajja ababadde mu opposition ebbanga lyonna nga bali enkomo opposition nga bakolagane Museveni lwakuba nti kyamuyitiriddeko ne bamusindika nga era depression n'agenda ayokya n'ayogera buli kasasiro yenna bwe yagadde okwogera era tekyali muntu asobola muwa makulu n'abagambya n'amanya ge yeetuuma Nsibambi tamanyi kye kitegeeza nti Nsibambi ediba mutere we yaddiba era yayiika yavunda era ne mugamba olunaku lwajjo teri muntu yakusindikayo kugenda kuteesa wagendanga ggwe olwa personal interests olw'ensonga nti abantu b'okiikirira ab'emawokota baakugoba ne bagamba tetwagala genda kati yagendayo ngaani watemera amasannyalaze n'ogajjawo n'osimula amazzi mu ttaka toyi n'ozigala abantu okukyama okufuka mu matoyiyo n'ogamba egenda kuzimbako ennyumba ogiteekeko bagale nga tewali muntu akutuukako ebyo bizibu byonga gwe ffe tetulina buzibu na kuzimba nnyumba oba ozimba n'antaana webakerumu kiggwe nakyo tujja kutegeeza nti wagenda so n'oyo muvuddeko njagadde mbwa clarification about propaganda blackmail w'omusajja oyo gwe yayoleresa ku TV n'obulimba bwe n'abasajja abalala oyo naye mumaze era eyo kanjijjemu nayo kubanga twagala bawa information kati okusinziira ku discussion zibadde mu parliament ya European Union era zigenda okubeera mu Konoda saa 8 kuba njagala kubata mangu abasajja bano bakondemminga nti tuseka nga bafudde indeed tulina kuseka nkiddamu indeed tulina kuseka tukole tutya mututta mututta ne mwogera nga mwagala mututta ne mutulangira mutuwamba ne mutulangira kati bwe mufe mwagala tukole tutya of course omuntu akola obubi olina musekera ne bwafuna ekizibu kati tujja basekerera ne bana abantu arrogant tajja nayogera ku podium nti government mulimu gwayo kutta kuwamba mwawulira Dombo ng'ayogera ye kennyini bino bigambo bya Dombo si byange ono Emmanuel Dombo wa NRM ng'ayogera kasasiro wewulira abantu tibabawuddisa government zikwata government zisiba ate government zitta wanje ebigambo ebyo nabyogerera wano wennyini wentudde nenkugamba n'okugamba nezitukiza abantu nti ffe ng'abakristu n'abakristaayo otukeera ogendera mugongo kunakula abajulizi abajulizi abo tebaatibwa bamalayika baatibwa gavumenti yaliwo kakati nempa abantu amagezi koze CDF abanga yafulumiza ekiragiro tugenda mu kulonda muwulirize ebigambo kubanga yatuwa amaaso n'amagezi tugakozesa ebigambo ebyo saabirumamu kubanga mbiyiseemu mbisomyeko mu bayibuli mu nsi gye tulimu ne mu nsi endala ezaakula abantu tibabawuddisa gavumenti zikwata gavumenti zisiba ate gavumenti zitta wanje ebigambo ebyo nabyogerera wano wennyini wentudde nenkugamba n'okugamba nezitukiza abantu nti ffe ng'abakristu n'abakristaayo otukeera ogendera mugongo kunakula abajulizi abajulizi abo tebaatibwa bamalayika alright oyo omwami muyita Emmanuel Dombo bwola byayogera era otegerayo ddala nti eno ndombolo ya Solo kati mukulu ndombolo ya Solo eyayita Emmanuel Dombo n'ogwo omuntu omukalubu weetisse ebigambo bino bigenda sigalayo ku rekodi ng'okonfaminga nti gavumenti zitta gavumenti ziwamba ssemateeka wa Uganda omuwandiika asoma mulimu ekigambo nti gavumenti etta gavumenti ewamba kale mukulu ndombolo ya Solo n'omuntu omukalubu weetisse olunaku lw'onoofa abantu bajja kubeerawo bazze obutambi buno sirabangayo abamu ku baana bo b'ozadde oba mukazi wo oba abaana bo oba baganda bo nga batusinikira ebinnyo mbu bannayuganda beeyisa bubi okusanyukira ndombolo ya Solo ng'afudde nno kubanga kyoyogedde mu bulamu bwo kye kiri presentinga okunyolwa kw'abantu ku lunaku lw'ofa kati mukulu ndombolo ya Solo
oba Emmanuel Dombo baze nkuyise endombolo ya Solo olunaku luno ofa buno butambi tugenda buzza tubuzanye famire y'enyiige abantu baseke famire y'enyiige era ne mutako jasanga y'abanyivu yeje mizimu ejidda ku ngulu nga giremeddwa wansi kubanga abagisookayo baali bagirinze so mukulu ndombolo ya Solo Emmanuel Dombo ebigawo byogedde gye biri mu archive bijja kubeerayo so kati ffe tusobola tugana kuseka nga gw'ofudde ate siggo munene ali mu kilo nga 25 gwe bagenda okulyako idi enegenda otandika wiiki ejja kati kijja kuba kizibu nnyo famire yo okugumiikiriza okuwunyako n'ogwo omulambo omunene ogulinga ng'oguva e China ng'oyogera bigere ekisiru tujja kuseka abantu bajja kuseka ate ffe mwana afune bwe tuba tufudde ne museka kubanga bwe mutta abantu baffe mutula mu miitingi zammwe ne museka ne mugatubisse naffe tubimanye ne tusirika naye kati ffe tubalinze kubanga ayina emmere tabulwako bayala bakwasa naffe tubalinze wano abantu bajja kuseka abaana bwe banyiige batandika okukola tweeting bannayuganda empisa zaasiuka basekirira abafu lwaki ogambye nti gavumenti etta gavumenti ewamba gavumenti ebuzaawo abantu kati mukulu ndombolo ya Solo ffe tetulina buzibu ku lunaku lw'onoofa oba nange ndaba siriiwo ekisooke nange ne bwe mba nfudde nga ndaba enyiiziza baddembe okusanyuka kuba kiri vice versa okitegedde bulungi nnyo so ndombolo ya Solo olunaku lw'onoofa obutambi buno bugenda kuvaayo abantu bakole ki baposting nesirabangayo kyanakyo wekizeze engeri kyonna kyozaala kabere mukazi wo nga bazze kuno mu comment section nga bagamba mbu simanyi mweyisa bubi bino ebintu gwosobola obyogera n'obuli abantu abaana bo mu gavumenti etta gavumenti ewamba kale no problem nawe nkumaliriza saagala kulwako kati waliwo sewannaku sebwavu gwendabyeko wano ayina obuyinja bubi ng'ali mu ggwanga lya Congo awozambu bannayuganda baabe basebbo nga batulwanira kansooke mmalo noono muddamu njagala muba waako wano ono manya akatambi kana ajja kkalaba omwami ebino byayogedde simanyi biki abasirikale tebalina amagezi biki naye nga tubafiirira musobole okwebaka otulo musobole okwebaka ne bakyala bammwe musobole okwebaka ne famire zammwe naye nga ffe otuvaako nga UPDF ffe otuvaako okulabika nti omwana Uganda omwana nchi wa Uganda yeeyagala ensi yaffe ng'ebeera n'emirembe kyetulwanirira teri kirala ate kyetulwanirira ffe nga ffe UPDF tugezaako kulwanirira abantu baffe kubeera bulungi yemubeera mwetalizatalira kukulosinga simanyi kudojinga mmotoka ffe tuba tudojinga miti n'amasasi tuba tudojinga ebikompola amasasi alright mukulu amannya go tewagoogedde kuba kuliko UPDF ogambye bannayuganda baabe basse mwenga muli mu kulwanira ddembe bo bebake basale enguudo bo badojinga masasi na miti bo bali mu kutambula mu kkubo ekisookera ddala mukulu tukulamusizzaako gye baliko gy'osiiba gy'otuusaako engalo kubanga ejjo mirimu gjonga gwe omuntu ogwo mulimu gw'oli mu kukola naye togukolera bannayuganda ogukolera Museveni ng'omuntu wano amateeka mawandiike mu Uganda gasoma nti ejje lya Uganda ofuluma okufuluma Uganda ogenda ebweru bamala kuyita mu parliament mwe Congo mwayita ludda wanga mugenda parliament ey'abannayuganda yabafulumyako ogenda e Congo muli ku personal gains ne personal gains za Museveni ne personal interest eza 50 year Master program kati goli musiwufu olinga ekyangwe osula bweru ku personal interest za Museveni so siza za Uganda era kyovula temukyasula nnyo mu tenti abaana bamwe tebagenda kusoma kuba mulina obusiru okimanyi bulungi nnyo nti oli ku mulimu ogwa Museveni gwe yakuwanga omuntu eggwanga Uganda terina lutalo lwonna luli official na ggwanga ddala muli mu Congo olw'ebigenda bya mukama mu Museveni so si ebyo bannayuganda Uganda teri mu lutalo na Congo twongera okujjukiza ne ssente z'oli mu kulyako ne uniform gy'oyambadde yaffe era singa sife bannayuganda singa ne Congo toliyo kubanga ndibadde otambula bwereere twagala okujjukiza
Fete tulina amagye ga UPDF, tulina bafere n'ababbi. Amagye gandibadde gaatasadde bannayuganda. Tulina bakozi ba Museveni nga kampuni ye. Eya National Rwandese Movement gye tulina. Okitegedde? Kati namwe muli bakozi ba National Rwandese Movement, NRM, National Rwandese Movement gye mulina. Okitegedde? Toyina wosula, omaze emyaka 2 mu magye, tosobola kuwerera mwana wo, toyina descent zigula akazigo okyukeko, oli kulanka emyaka 2 oli kulanka oli ku buddayi bubiri. Kyokka nga muhooza amaze mu magye emyaka 15 gino nga naawe gamulwa toyina golwanira family kubanga bakuwa sente zo ozirya na family tuna golwanira tetukutumangako kubanga parliament yetukiikirira kasite tugamba nti tusindisa abasirikale ne parliament esindingako omusirikale kati mukama waffe oba muganda waffe videos mukolanga muli mubibira nga mugamulwa ne bannayuganda we are very sorry tetubatumangayo era ne bufa kyofala n'emirambo gyamu bagye kweka ne bwe mufiire Congo tebabalanga kati goddido obusiruwo ng'olozaakoze video okusanyusa Museveni osanyusa Museveni nga so sife nga ffe kubanga bumufa tebalangako kubanga tetulabanga lunaku lumu lwali batadde ku TV nti Congo mwafidde abajasi 10 ng'ate ono ku social media tubiranga era mu kyama emirambo egyo ne gyowa famire zaazo nga naawe mwoli kubona otira ofuuka omulambo essaawa yonna siko obusiri bw'olina buliko ne power bank mukulu naawe onotira ofuuka omulambo essaawa yonna siko obusiri bw'olina buliko power bank oyambadde uniform y'eggwanga oli Congo mu bukyamu osinika binnyo nenga ne sente z'oliko ezikutwala Congo sente mukolera Museveni kugaziya Abanyarwanda kutwala nsi yaffe nabo bannabyabufuzi bonna bagamba bwe mutaasituka kutegeera nti mission y'abana abasajja bajja kuwamba ggwanga kubanga ekibiina kya ENA bakiyita National Rwandese Movement Social Resistance National Rwandese Movement kyekibiina ky'Abanyarwanda kyovola nti buli muntu yenna kati ne mu Buganda abasinga obungi abatutte ebifo bonna Banyarwanda wadambe yita baganda manya banyankole manya bonna Banyarwanda mukitegedde bulungi nnyo kati n'olw'ensonga eyo njagadde mutegere ensonga ezo ng'obudde bukyali musobole okumanya kati mumanyi Museveni byasinga okutya mumanyi Sali Musale byasinga okutya mumanyi Muhoozi byasinga okutya mumanyi Janet lwaki atya mumanyi lwaki Patience atya lwaki Dana atya lwaki bahamu batya n'abalala byatuuse ku mutabani we yaliko president wa Zambia Edgar Lungu emaali yonna gye baakuŋŋaanya gavumenti eri mu buyinza yonna yabagambye yonna egyagala wulira bulungi nnyo kooti okuwamba ebintu bino Zambia kooti ekamaze bweragidde ebyobugagga bye yali president okubiwaayo byonna kooti okuwamba ebintu bino ebibalirirwamu akakadde ka $3,000 nga biddukanyizibwa mutabani we Dalitso Lungu mu bye bamulagidde okuwaayo mulimu emmotoka ensajja 79 poloti 23 ez'ettaka semaduuka ennyumba ezisulwamu mu kibuga Lusaka wamu n'essundiro ly'amafuta kooti egamba nti omutabani yalemererwa okulaga bwe yafuna ebyobugagga bino Edgar Lungu yakulembera Zambia emyaka 6 okuva mu 2015 wabula omwaka ogwaggwa mu June yafiire South Africa gye yali ajjanjabibwa abooluganda lwe baatandika okugugulana ne gavumenti ne balemesa okumuziika mu bitiibwa by'eggwanga nga baagala aziikibwe South Africa. Yesterday, the Economic and Financial Crimes Division of the High Court forfeited to the state a number of properties. And today we've seen a few of them. We saw a filling station in Jack Compound. We've seen some vehicles, some trucks, 4 Shackman trucks, which are parked at Lilai Police. And we've seen this house. And we'll be seeing some other properties tomorrow, which is the second phase of this viewing. The DPP has a strong stance on asset recovery. So this is something that is going out there to show that criminals should not benefit from the crimes they commit.
So we are touching where it hurt most. Aboluganda balumiriza nti Lungu teyayagala President Hakainde Hichilema eyamuwangula mu 2021 okuba ku kuziika kwe. Kooti egamba ku ssente ze yali afuna tasobola kuba na byabugagga bino byonna. Mu 2024 kooti yalagira yali mukyala wa Lungu Esther Lungu okuwayo byonna bye yali alina okuli kalina 15 ezirwa mu bukadde bwa $3.5. Mukyala wa Lungu akyali South Africa oluvannyuma lwa bba okufa era bajulira mu kooti ensukkulumu ku ky'okuwa gavumenti omukisa okuziika bba mu bitiibwa by'eggwanga era omulambo gukyali mu funeral home mu kibuga Johannesburg. Download the Soul Media app from the Google Play Store and the Apple App Store. Official government yakasoso okwogera kafaanana mmere naye tugendera awo. Kati ebyo bitiisa Museveni ne family ye ne Janet buli bawuddako nti waliwo ekijja okujja government ya Museveni bagatufudde maali yonna bagenda gitwa. Omuntu omunobeera ne motoka 79 fulaati 12 buli kimu kati bala abasajja kyovula balwana okubanga bafiyawo tebaagala kuva mu maali gye babbye ebbanga lyonna. Anyways, njagala baleka mugende muri lanchi nga mwetegekera ogenda okuba nti mukola ki ne bula akafamira akatutawanya bannange kaako bula akafamira akatutawanya kaako kaako kuliko sitaani omukulu kuliko sitaani n'abasitaani ne busitaani bonna bututawanya buno kaako kafamire kaabwe kaako okalabye kaako akafamira katutawanya okalaba kuliko sitaani omukulu n'abasitaani n'obusitaani bonna kafamire keti katutawanya. Okalaba kaako kafamire ke katutawanya akafamire ako kalaba kafamire ke katutawanya. So no mubeere nga muli aware ku nsonga ezo nga bwe ziyimiridde. Kati ndoza saagala kusukkako wano njala kubaleka mugende mwetegeke sawa ya kulumba mikutu ya European Union. Mbategeeza mwena buli alina essimu tugende ku mikutu ekyo. Mbagambye ku TikTok, ku Facebook, ku YouTube ne ku X. Abasigadde mwena mugendeyo nzo gwange ngukoze katwagala mugende mulumbe mpaka kuda ubi. Kulwa Katonda n'ensi yange mbatadde tusinkaneyo ku mikutu ejo zono video njimaliriza tujasika na kurencha olwokutaano mu open discussion. Mwelaba.